eri bwe yamaze okutundayo n'ayagala okujja ku Kyebongotoko na waatumbi. Abatuuze ku kyalo Kyebongotoko mu Gombole Matete mu disitulikiti y'Isimbwe bavudde mu mbeera ne balumba amaka ga nannyini ttaka nga bamulankuba Ssaabusulu na Nsimbi za Kanzo ebisusse nga bagenze n'amanfunfugu embazzi n'emigo. Ennyumba yange bagitwala yajjanga ali wano bava mu Rwanda nga yazalibwako wampita maaso ojja mukuba. Bagamba nti kirabika nnyini ttaka kano akozesa kodi asobole okubagoba ku ttaka lye bamazeeko ebirala n'ebisiibo. Awaka nnyini ttaka tebamusanzeeko kwe kusalawo okuguma bamulinde okutuusa lwalidde nga ab'omumaka ge balabe tebisoboke kwe kwegalira mu nnyumba. Abantu abakoseddwa basoba mu 10 nga bali ku byalo okuli Kyebongotoko, Kayunga, Kinyarwanda, Kinyanamuddo ne Lusaana. Abatuuze okutuuka okuva mu mbeera kiddiyo okutuuza olukiiko mwe bategeereza nga Frederick Ssenduuli nnyini ttaka baafukidde ekyambika nga basaba obusuulu bususe n'emitwalo 5 buli musenzeze Kanzo. Saawa zino bangampu baagala emitwalo mbongere emirala emitwalo 5. Nze kamukujja enzijjawo 5 gyaki nja Kanzu bagamba nti ndiwulira yabayimiriza okumuwa obusuulu emyaka 10 emabega kyokka kati abeefulidde nga basaba ssente z'emabega zonna wabula nga zisusse obungi. Obubbi buno twase tabba bano bokka batuuze kubanga nange ow'ettaka anoonya okunziba alabika nga takyayagala batuuze. Mubbi yafuuse mubbi ayagala kutunda. Bongeddeko nti yabataddeko n'etteeka ery'obutagabira basika bintu byabwe kuba ettaka kuba lisi lyabwe nga n'okusimba yakuganya kyokka nga ndi ku ttaka lino baazikako dda abantu baabwe. Agamba nti tewali akkirizibwa kuzimba ku ttaka lye. Omuntu bw'atandika ennyumba ye ng'amugaana neebuuza twatise yeeyita ki? Amateeka agage agajjawa? Eno Kyebongotoko yagisuubulawa? Era bw'omuntu bw'ofa gwe nannyini kibanja omwana we takkirizibwa kusikira. Naye ng'ekikwewuunyisa naye yennyini bino byaliko byatugambirako byali bya jjajjaawe endowooza wa 3 oba wa 4. Bagamba nti beekubidde endulu mu bakulembeze aba disitulikiti abawerako ne balambula ku nsonga eno kyokka Nduuli bamugamba okuba ku kyayogera nga baddamu abanyoomerera. Kubanga tuze twekubira endulu mu bagavumenti RDC tutuddeko naye bannamawulire tutuddeko nabo mwe muli baakubiri naye singa bana bati bavuddeyo okujja kutuyamba kuba buli agezaako okugira bamulaga ensalosalo ze zirina okukoma nga ow'ettaka. Ensonga z'ebibanja ziri civil. Oli bw'aba tali mu mativu nga ye landlord agende mu kkooti atuwaabire ffe tulidde ogendayo kkooti bw'enaasala nti tetulina bibanja oba tubiriko mu bukyamu tujja kuvaako. Jacinta Bwanika yakusakidde eggulu eno ku Lwabukedde TV1.